omukyala omutuufu manyi mulimu ebintu ebitulabisa obulala naye omukyala omutuufu yenna funa ekizigo ekirungi okuva ng'okyali nga sikini yo togibabudde togitaddeeko bintu ebyo bikukaddiye ebigisikambula okuviira ddala ng'okyali mu myaka nga 3 otandikirewo okuba nti weesiga okozesa ekizigo ekirungi jangu wano ku Lady Maureen tukoleko funayo olw'olumu okole ku facial kiyamba nnyo omukyala nywa ku mazzi agawera olunaku lita 3 at least naye abakyala omusanga nga tasobola kunywa wadde ka mineral water aka 500 mils nga takasobola kanywa olunaku banne toyina ngeri gyogenda kukuumamu lususu omukyala lya bulungi ebintu by'olina okulya ate mu budde tekyetaagisa nnyo ku omukyala naddala nga okujjako ng'oyonsa ate ng'osobola okwekuuma n'olya ekyeggulo ky'okusawa 12 oba emu naye bw'obanga toyonsa ng'ate zikuyiseeko ezo essaawa siraba kikuliisa mmere ku ssaawa 4 mugataliiko nfufu otudde olaba TV olya kati awo oba owedde nze ŋŋamba ey'omwami mugitereke mpozi nga yateekawo etteeka nti bwe mba sinnadda temujjula temulya kati oyo gwojja okusanga nga n'abaana bonna beebase tebalidde kyaggulo tulinda mwami ekyo sikiwagira nze nga nze gitereke bulungi bagamba ey'omwami teyasanta mugibugumye paka lwanadda